Yes, mbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutingana kubasaba mu subscribe ngate munyigene kale bagita Fadi TV yuji like ngato commenting Ennyumba ya Brighet munange yawedde era nga bagenda ko bajingira olunaku olwaleero bagita Fadi TV yuji era nga omuyimbi Bebe kulu esaba yonna asuubira okutuuka ku kyalo ky'egguluso ekisangibwa mu ggombolola y'Ilwabagabo mu Bende okwasa omwana Brighet Ennyumba Yagizimbye. Amune lunaku olwali bagenda ko bayingira ennyumba era nga ebintu byaleeteddwa dda ndabewo kampuni gye bayita DT Solar Systems nabo bewaddeyo kubanga bawa mwana ono solar Brighet munange ennyumba aleme kubanga abeera mu nzikiza ekiri mu Bende kyakutte dda Emisenga nti bategese omukolo ogw'enjawulo sofa sets akosa n'ebitanda jjukira Brighet alina abaana babeera nabo akosa ne famire yonna bagenda kuba munange babuyiwa mu nnyumba eno gye babazimbidde waliwo gye bayita Amba Art Foundation ndowooza foundation etekwange eyambako ku baana oluusi abalina endwadde ez'emitima muli okubasondera ssente okubalongoosa yamukuba abakoze ki abakwataganyizza wamu ne Bebe kulu Amba Foundation ndowooza yatandikibwawo Bebe kulu Amba Foundation yo ndowooza Amba Art Foundation ekwasaganya ndwadde za mitima kosa n'abantu bambi abaliko obulemu ku mubiri ennyumba bw'eto munnange ewedde ennyumba ewedde munnange nemanya ebintu byakusaagirira nemanya ebintu si bya ddala ebyaddala naye nti ebintu bino byakusaagirira manika oluusi eri abantu oluusi abeeyama ebintu n'agamba nja kukola kino ebikoma mbigambo kinemu nkisobola okubanga ennyumba ewedde n'essola baagireese ebitanda baabireese esofa seti baazireese DT Solar System ngira bireese essola lunaku olwaleero Brighet agenda kuba mbi ayingira ennyumba ye Mukama Katonda w'amaanyi Mukama Katonda wa buyinza Katonda w'amaanyi bambi okubanga ennyumba ya Brighet ewedde kyewuunyisa kiri unbelievable nga munange byemu kwe bitambatambula akadde kano ku social media era nga abantu beekumye dda bakuŋŋaanye dda kwosa n'okwekuma mu maka ga Brighet bakatigana amaka ga Brighet eguyinza gaana agamba obadde kikwe Brighet kwejja emyaka iye amaka gagenda ennyumba iye era oba ogende mu Bende buuza ewa Brighet wali amaka ga Brighet ojja kutegera ne bw'otaabuuza ojja kutegera wali abantu abasinga bamanyiwo ng'ewa Brighet newankubadde akyali mwana muto naye alina amaka akkirizo bagaana Brighet asina abantu abakulu okuzimba ennyumba tezimbika ennyumba tezimbika omwana wuno afunye ennyumba gwe bayita Katonda bagamba Katonda oluusi akola ebintu ebyewuunyisa mu nsi muno ne bikuba n'enkyuko nogaa kiki kino ebyennaku bisekerwa naye ekyamazima bino bya ssanyu sina bya nnaku bya ssanyu sina bya nnaku ekyamazima kyo bambi famire ya Brighet ekyamazima kyo Bebe kulu bw'atyo babakoledde akosa ne kampuni ez'enjawulo DT Solar Systems Amba Art Foundation nondoza Amba Art Foundation yatandikibwawo Bebe kulu kubanga oluusi amanyi otegeka ebivolo oluusi ku boxing edde nga byakusona nsimbi nozeza okuyambako abaana nga bano bwe bati bibeera basaliza wali ndooza ekiwaatule ndooza buli boxing edde buli mwaka Christmas oluusi enkeera wa Christmas ku 25 ku boxing day nga 26 bategeka ebivulu ekiwaatule ekivulu ekyo oluusi kiba ensimbi ezivaamu siba zakulabirira abaana nga bwe bati kati nga Brighet eno bwemulaba essente ezo nkibaza kazavudde ezimukolezo zisondebwa wali ekiwaatule mu kivulu ekyo ekyatondeka ekiwaatule naye nga munange byebyo ebimu ku ebigenda mu maaso asadiza wali mu Bende kyegguluso ekyalo baba erinnya lyakyo zibu kyegguluso kiri mu Bende mu Bende kyegguluso ndozo balengera abato banyumye dda kiba bafunye ennyumba ku myaka gino eyaabwe oye Katonda bafunye ennyumba eyaabwe bitanda babaleetedde zimazongo tebazirese sofa seti bazirese sola bagirese teri kusula mu nzikiza TV yasomye dda
ye TV yasomye dda. Nze nkugamba oba ogenda ng'oyagala ogenda ku mukolo guno buuze ewali amaka ga Brighet awo ojja okumanyawo, naye bw'otaabuuze amaka ga Brighet tojja kumanyawo. Naawe anaaba ayagadde ogendawo oluvannyuma lwa mukolo guno nga guwedde, buuza wali amaka ga Brighet. Awo bajja kulagirawo mu butuufu nti waawali ojja kuba omanyaawo. Bebe Cool bw'ati kiti yakoze ki, baakimaliriza bambi awamu ne DT Solar Systems akosa ne Amba Heart Foundation baakimaliriza ekintu. So fast ndowooza okirengera ekitanda kya Brighet mazongo, ndowooza okirengera ali ku mabbali kya Brighet. Netolengera baateeseteese dda. Mukolo gwa maanyi nnyo nga bw'okiwulira. Era nga byatambudde kiri ebitambudde bwe bityo munnange. Nali manyi ebintu jasi bya kusaagira bya lusaago. Naye abantu beeyama ebintu. Ebyo n'ebintu byangu mu bigambo naye actions munnange. Waba obuzibu. Naye yakyeyama ate n'akituukiriza. Kyo giye ennyumba ewedde. Ewedde. Buli kimu kati kiri standby, kiri sitere. Buli kimu kiri malembe. Kyeguluse. Muna ebyo ebitambula akadde kano ku social media. Ebimu ku ebitrending akadde kano Fade TV nkutusako amawulire agaba ga trending ku social media. Just following or subscribing Fade UG News KBTV UG kosaneke RTV Uganda nawo nkwebaza kubanga ogi following ne nkusaba kwongera kubanga supporting automatic baina film pepa jita pressure baina damage baina chekango kyageba ku Makula TV ne Makula cheka ali ku Star Times baina damage echekango baina pressure baina ne neighbor lagibwa ku Bukede TV 1 bajita automatic mongera kubanga mu supportinga ate mongera kubanga mu followinga Fade TV UG kosane KBTV UG KRTV Uganda na ne Fade UG News mweraba.